Mulukiiko n'emboozi ng'ebitambo tetugenda kwali bunnamwaya Brigadier General Moses Richards okuva makugu wa President avuddeyo mangu okusobola okulaba nga ataasa nnamukadde yabbibwako nate ettaka lye omukyala amanyiddwa nga Aisha Kwomugisha. Akigambibwa nti waliwo broke omu amanyiddwa nga Nassebe mu kwabo abavayo nate okwagala okutwala ebitali byabwe. Abakungu okuva mu office y'akakiiko k'ebyettaka mu makago bwa President akakulemberwa Brigadier General Moses Richards bagenze bukubirire ku kyalo Kikumbi mu bunnamwaya okutaasa ettaka ly'omukadde Aida Kwomugisha erigambibwa kutwalibwa bulooka Nassa Kyambadde. Kidiridde Kwomugisha okwekubira enduulu mu kakiiko kano ng'ayagala bamutaase ku Kyambadde gw'alumiriza okwezza ekitundu ku ttaka lye erigwezaako yiika emu ng'alumiriza nti yaligula. Amasitani tegakola Kampala. Bano olubadde okutuuka mu kifo basanze mu weema egambibwa okusulwamu abantu abaaleetebwa Kyambadde ekitabudde abooluganda. Mu busungu obungi batandise okusikasikanya weema eno nga baagala eggyibwe mu kifo kino. Kyokka bino nga bigenda mu maaso Kyambadde gwe balumiriza atuuse mu kifo kino wakati mu kuwakanya ebibadde bikolebwa nga bw'abategeeza ng'ekifo kino bwe yakigula ng'ekiddiridde kuwaanyisiganya bigambo. Ekisinza okutabula abooluganda bano ye Kyambadde okutandika okubakwata ebifaananyi. Abamu ku batuuze bagamba beewuunya engeri Nassa gye yatwalamu ettaka lino ate nga nnamukadde Aisha yabadde aliyinako obuvunaanyizibwa. Tewali niye abaana abo mubasuzaawa ku ttaka eritali lyammwe ni baba balese mubeerewo nga baali. Oyina abaana ddala oli mukazi muzadde. Azze luvannyuma nnyo abantu baagula ddanzi kubanga n'omwana we baagulirawo omwana gwe nnina omulenzi ali mu myaka 3 baagulawo ng'omwana wange wa myezi 8 kati ali mu myaka emeka bano okugulawo kakati ono naye akajja abbe ekibanja nti wawe titumumanyiiko. Hamza Kamala akulira okunoonyereza mu kakiiko kano ayogedde ku kikwekweto ekikoleddwa n'ategeeza nga bwe babakanyedda n'okunoonyereza kw'omwami akwatiddwa. Bamukutte era okunoonyereza ku nsonga eno okugenda mu maaso naye ng'ate kikwewuunyisa talinaawo kawandiiko konna ettaka omukyala lyamuweebwa mutabani we n'abantu komite yonna emanyi nti awo mukadde waabeera emyaka 2 n'okusoba ali awo omuvubuka omuto ataweza na myaka mukadde gy'amazeewo ku ttaka. Oluvannyuma Nassa atwaliddwa ku poliisi nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Byasali Hakim, Salt TV, Omunyo.